Musubi Farm ono gy'edda okutongoza etyemme ku bugazi bwa eka 15 mu igoloza ly'e Kabooli mu disitulikiti ey'e Mayuge. Era wano okwongera ku birime ebindi omuli ebibala, eisira bano bayita kulima ekika ky'Ovacaado ekiyaka ekyaasa okuva mu iwanga erya Kenya. Sipiika wa Paalamenti okuyidda ku mukolo guno ng'omugenyi omukulu atandikire kusiima omusigampi yavaayo okulowooza okutaawa faamu efaananeti wano mu gutundutundu ogwa Basoga. My doors are open. We shall sit the issue of the exemption of whatever equipment you want to bring so that we can make a difference. Waziri okuva wano asabye gavumenti y'eggwanga erya Uganda obuli mu kitongole kyayo eky'ebyobulimi Operation with Creation ne Ministry y'ebyobulimi okufuula Ovacaado ng'ekirime eky'Abannayuganda bonna. Government should actually embrace this as another way of alleviating poverty in this region. So you can count on me to make sure that the needful is done. Just give me the figures and we'll start working on it right away. Mu kino engeri wekiri nti kampani neekulubirira kulaakulana ekirime kino nga n'abantu balima bedda baata wano. Sipiika wa Paalamenti asabye bano okutaawa ekkolero lisobolenga okutwala ebibala ebiva mu bantu abalijja okulima Ovacaado no. I want the factory here in Mayuge. Don't take it to Kisumu, don't take it to Roro. Let's have the factory here in Mayuge so that we can have value addition, but also more employment for our people. And also the markets outside the country, we are going to be relying on you in the early stages before these people start working on their own exports. Wazira yatwala faamu eno omwami mu staffa Betty alaze awakaali obuzibu obuli mu kutuukiriza ebindi ku biruubirirwa bye bali kuvaayo nabyo. Just 12% of Basoga land in avocado, we will be able to produce more than what Mexico is. Kati ministry tetumanyi ate Ovacaado temanyi teina data tewali policies zonna ezikwatagana ku kedo. Ate bwe kituuse ku babaka ba Paalamenti abatwala disitulikiti ey'e Mayuge baviiriyo baloopera sipiika wa Paalamenti obuli ebizibu ebiri kubanga ku bantu bali kukoba okulima Ovacaado mu disitulikiti ey'e Mayuge. We need a parish here as Musubi so that we can be able to get a health center. Madam Speaker, you know the policy of health center too. Private investors have challenges at times when it comes to marketing and acquiring of the machinery or equipment. Okuva wano twogere ku n'abandi ku bantu omuli abaka ba Paalamenti abavenda wa Mayuge abakulembeze omuli erosi wano bakansala n'abakungu abatwala ensonga eby'ebyobulimi bona baba ku n'engeri gye boogere ku nsonga eno. Oteeka okukolera ku standards za faamu gye beekuwadde ku mateeka ga faamu ge beekuwadde twagala ebintu bingi bwe biti naye bikutuuka ku mutindo ogw'eggwanga n'ogw'ensi yonna. Where there's sugarcane or where there's other crop, we can now start with what? We can start growing Ovacaado. Okutandikawo kwa Musubi Farm mu disitulikiti ey'e Mayuge isubi ly'amaanyi eri obulyobulimi mu iwanga n'erya Uganda kubanga ekika ekiyaka kye baleese kya Hasi omuntu anaalima Ovacaado eka endala oba osobola ofunaku obukayiro buwera 28 mu myaka 3 gyonka ate ng'ekirime kino oba ngatandise okungula emyaka 5 ng'omuti gukaakuweereza ekitegeeza nti abantu abanayenda okuba nga funa empiya balina kwira mu kulima Ovacaado kubanga butina akatale kaliwo akajja otwalanga Ovacaado no. Ninze Rt Hon MWESIGWA, Baba TV, Amakonde.